From that katono nnyo tusooke birthday ya Haji oba tujukire later. Tuina birthday Haji Umar Katongole. Eranga mukwano mchala asingo muwagala baby wa mama w'abaana be mukulu wange Lia yamukoledde ekyafayo nagamba banange mwami wange nkwagala ine ensonga ze tujja zoogera asubira video bagenda kubanga tebagitegeka omusajja oyo wa kitiibwa soka tukiwe time. Now omukulu gwe bayita gundi yakoze oluyimba bitone. Yazemo oluyimba nti jukira Zakayo ye ngombo kati mu Kampala. Waliwo yayimba Matayo oli nayimba Zakayo. So chusa muntunula Zakayo. Ne bitone yayimbye Zakayo so twagala okumanya. Batandise kukisusa bususa. Ati nange kye nabadde njagala omumanya. Badde n'ekimbuza n'ekikusoka. Mu video yayambadde naye suit nga jukira saha in the other video is in a blue suit though checked. Atete bwerabira banange bitonero kwa chali waffe twogera ku balala si bitone too much of anything is always bad. First of all ye muyimbi agezezaako ennyo okugegenya Kamiliyoni n'olizi agambye mbuno bambi tayimba nga Kamiliyoni mubaleke nabo bayitewo bakukaji stop comparing us mututawanya. What is stopping him from being where Kamiliyoni is? Abantu babadde babalemesa waliwo omuzungu yaŋŋamba nti in life when you relate with the best you're definitely going to be the best. So if you put your yardstick Kamiliyoni noimbanga Kamiliyoni you've already put your standard there, you must be there. Okay. So bitone whatever is not happening better steady we know kubeerayo kubanga yimbira go wachituletera. You're right. Let us listen abada kwata video and we had an engagement with him katsoke tubifune tukomewo. Okay. Nkulu obwo bukutuyisa abasiru chacha kuzisiza mu Zakayo yafuuse ngombo kubeera ne mukyalawo nga byakola atabitegeera akuzoganya abafuuse Zakayo omuntu omubbi Zakayo buli muntu atatukiridde kati afuuse Zakayo. So nange nebaza omukulu King Saha okuvayo n'ateekawo oluyimba olwo kukyusa nnyo oluyimba era ne mu kuyimba nayimbye bya King Saha lwa nsonga kabonero kakuwa kitiibwa omuyiye yasookera ddala. King Saha president wange wa umma akimanyiko era video eno yagisponsorinze tulaba n'amasuuti nange nayambadde gabbulu okwongera okuggumiza ensonga. Ensi weekunyiwa olisika omuguwa temuli kuvuma kubuulirira twagala tubeere mu ggwanga eryegomesa buli omu. Sayiro sijirangako mu ya Kamiliyoni wabula nange ejembera bangamba Kamiliyoni ayimba nganze okitegedde nange embeera osebo ne bangamba Kamiliyoni yeseba ayimba nga gwe ne bangamba waba ayimba nganze it is okay. Yanzookawo sikigaana era muwa respect mu ekyo naye ate siyimba nga ye zenyimba byange kati tone yayimba kati nze nga bangamba nti ayimba nganze nga di najja ddi owaye tebiriko kujja bwetunulira saa engeri gyabisana ne bebekulu yajja dda ono mwana azaala muzaale kitegeeza ne gwozadde akubireko eŋŋoma n'okola ki nozina kyekiseera abasajja bakkirize nti ne gwozadde akubira eŋŋoma nozina taawa oba ayimba bwatyo waliwo byakola bebekulu byatasobola kukola nange nyina byenkola Kamili byatasobola kukola wabula kyenneebaza nti ffenna tubeera tuzimba ggwanga bino si byakulwana mbono nambemu oba namba 2 ani yakutuma enamba mu kuyimba nze we nali ntandika okuyimba kwagala is a passion talent so siri mu competing na muntu yenna nkuba amataffaali so bintu bingi byetukola so saagala music mumuteekemu nnyo namba emu namba 2 namba 3 ani yali afunye mu namba mu music. How sure are you? Tubadde mu COVID nze mbadde nyimba Bulaaya mu COVID nagendera nali nenkuba show ziringa 7 kakati kikyotegeeza mu kuwangaala ffenna tetugenda kulembera okitegera kyobalaba engalo zino tezenkanankana nkugambye ffenna tetugenda kubeera nga tukola kyekimu mu bulamu bw'ensi mwe tutambulira. Bitone wabanga akuba essaawa ya leero nga Kamiliyoni tebakyamuwulira that is very okay
sawa aba akuba essawa ya leero nga bebekulu tebamuwulira kiri oke mubijjemu entondo n'okwebuzaabuza amazima gaba maki mazima ate omuntu wayimba oluyimba lw'Abannayuganda lwaki ffe ate abayimbi tutandika okwegejenga mu namba 2 namba 3 namba Kale, Dr. Bitone, the man himself. Let's wait and see how the video comes out. Katubinenti kijja kubeera maridadi sana nnyo, hopefully. Okay. Aha. Tusokende oza tusabe ku bifaananyi ebyo beti simanyi oba obifunye simanyi baka video kafunye tusoke tufune ku birthday y'omukulu Haji Wumal era nga mukwano ali akugamba kwagala nnyo manyi bana ababiri beeyagala omwe musajja okubanga alina center ina buli kimu naye nga atayagala mu kyalo Liya Haji ekisooka thank you for supporting Arabics. Wow. This guy aina building company bajita Dembe Property bazima mayumba malungi nnyo agakabi now buli kyakola kirungi ne UK mall nungi ne UK all these projects yazituwa tubenga ffe tumuwa adhesive wow. Webale kuwagira omukulu oboye era nga